sirowooza nti laptop zokka zabadde baagala laptop ezo bafune engeri gye bayinza okuyingira mu codes balabe engeri gye basobola okugyamu ssente nga bakozesa internet. Nze kinene si kitono. Oba balina ssente ze baagala okubuzaawo oba ez'ababulankanako nga bayinza okuba nga bali mu banka ate bwe babikola. Bali omukulu mu nnyini ow'akakiiko yayimiridde n'agamba twamulaba emirundi 2 oyo ye chairman w'akakiiko Namboze ye chairman si ye ssente oba balonda kakati Namboze alozze chairman talina magezi ekyo kyakuvuma abantu. Namboze muteekamu ekitiibwa naye alekerawo okuvuma abantu abalala ate aleme kwefuula wa kitalo nnyo waddembe okwogera ebibye naye ebyobulimba biyitiridde. Namboze aliwo okunyumisa bino si byakunyumisa. Namboze alina allegation gye yakoze n'agamba nti alipoota oba ebirowoozo by'emmengo tebaabitaddemu nga bakola alipoota baabisambajja. Namboze yafuuka ddi omukiise w'emmengo kakati yeeyogeza afuuka emmengo nga yali yamala dda okubajooga. Teri muntu asinze kujooga mmengo nga Namboze agijooza yali alinnyayo wakati otandise okutegeera kati yeegula. Etteeka lino lisusuzza ligenda kunyigiriza nnyo bannayuganda abaliwo. Nze ndiwo nti linaba kunyigiriza gwe likunyigiriza. Etteeka eryayisiddwa katulabe bwe linaba lirinamu ebitundu ebinyigiriza munnayuganda tujja kwogera. Njagala munnayuganda ave nti etteeka lye bayisizza lyanyigiriza ekiro sebasi. Wabeerawo abagwira abaagala okuyingira mu ddembe lyaffe erya Uganda mu kwefuga kwaffe awo wenyimiridde. Sikkiriza mugwira kutufuga, sikkiriza mugwira kutukubira ntoli. By the way, abantu bakutunulira ng'omu ku bantu abazinzi abayinza okukola naye bwakulonda oyinza okuddayo. Omanyi mukama wange kigumu nnyo okubeera awo n'olowooza ebintu ebitaliiyo. Siro ekyombuuza kiri hypothetical sirowooza nti basobola n'okumpita. So why not? Nti obulwadde bwe bayita HIV tebuliiyo. Naye ate nga eddagala lye bakuwa erya HIV lyongera lyeritta n'abantu. Njagala tukkiriza omusolo si gwe kukulaakulanya ensi. Ensi ekulaakulanya na kukola production. Abatulaba bakawongezi olwaleero tubaaniriza nnyo nate mu programu yaffe eno Simba ku Lutimbe nga bwe mmanyi nti lwakusatu tubeera ne Captain Francis Babu. Captain tukwaniriza era nsaba obuze ku batulaba. Bannaffe abali naffe olwaleero mbalamusizza kandooze nti muli bulungi. Ebizibu bingi katubasabire. Ebirungi nammwe tubasabira. Kirungi kyonna naye twagala abantu bakkakkane. Kubanga ebyobufuzi abasinga kati tumaze okukivumbula tebatuwulira mazima. Bannabyabufuzi batuteekamu n'emitima egy'okweraliikirira. Kakati ffe tukakkane nga banoonya ki ekisinga buli kweyagaliza. Mu Luganda balina ebigambo ebirungi ng'ekyo. Bwenga nti okweyagaliza kirimu ebigambo bingi. Oli ayinza okuba nga yeeyagaliza kifo, ayinza okuba nga yeeyagaliza ssente, ayinza okuba nga yeeyagaliza ekyaliyo kya bulijjo, ayinza okuba nga yeeyagaliza oli aleme kuyitamu ye yaaba ayitamu. Bintu bingi. Waliwo ekyabadde wiiki eno ekyasinza okunzijjako enviiri ku mutwe. Abavubuka kwe kugenda ne babba Bank of Uganda. Ne bava wali mu zaakeedi awo. Ne babba laptops ne bamala ne baddayo. Kakati goyogedde laptop si kyekisosi gwe gusoose. Okuba Bank of Uganda. Abaana bazibasikako bulijjo. Abaana bagenda mu maduuka ne bazibba. Bagenda mu mayumba g'abantu ne babba ne. Bano bagenze mu kifo ekisinga ebimu ku bisinga okukuumibwa. Oyinza okwewuunya nti abakuumi nabo mwebali. Weegendereze nnyo ekigambo wekituuse kati. Kyolaba wano si kyekiri wali. Kibadde okuba nga toyinza kuyita ku bantu abo bonna okugira nga nabo mwebali mu kintu. Ne batta system yonna eya internet. Ekitegeeza nti waliwo omuntu ali munda. Omuntu ali wabwera asobola okutta system.
ate okubanga ali munda oba si ekyo wa munda eyabawadde codes ze bakozesa ku byuma okutta biri. Ekigendererwa kyandibadde ki? Kufuna bali badde sirowooza nti laptop zokka zabadde baagala laptop ezo bafune engeri gye bayinza okuyingira mu codes balabe engeri gye basobola okugyamu ssente nga bakozesa internet. Nzeereza kinene si kitono. Oba balina ssente ze baagala okubuza oba ez'ababulankana nga baagala bayinza okuba nga bali mu banka ate bwe babikola nga ffe tuli eno batugamba bali kuba ne luli 60 million tezaabo zagenda. Ekyo kiyinza okuba nga kyamunda nze saagala kutuula n'okusala misango naye ababuuliriza katubalindi. Okay. Olunaku lw'eggulo etteeka tugambe bannayuganda bangi bye badde basimbidde kuuli. Si bangi. Nedda. Abasinga okutwala mwami Muvule mulekeraawo abantu bali abagenda bali ne beewaana baba tebayogerera bannayuganda. Abantu aboogera bannayuganda ffe be twalonda bali mu palamenti. Gwe oba ekitongole kyo muli baddembe okugendayo ne muwaayo ebirowoozo byammwe. Naye si Uganda yonna. Ekyo njagala nnyo kirwanyisa bali beeyogerera nga bo ng'ekitongole. Oyinza okuba nga gweobawagira. Oba waliwo omuntu omulala abawagira. No problem. Naye nga si bannayuganda. Abo bavudde mu kitongole kyabwe wano mu Uganda bali baddembe okutwala ebirowoozo byabwe. Omukulu wa banka yagenda. Teyagenda? Yagenda. Waliwo abakulu abalala abavudde mu bitongole bya NGOs nabo baagenda. Waliwo abavudde mu political parties nabo baagenda. Abantu baddembe okwogera. Naye abo gwe n'olaba bw'obala abantu abawudde ku TV si Uganda yonna. Ekyo mbali njala tukijjewo. Abantu baddembe. In fact, etteeka liri abantu be twalonda be baalireeta. Ate abaaliwandiika balooya. Teri muntu atali looya ali mu awandiika tteeka. Bali ogooleeta kirowoozo oba ne bakiteeka mu lulimi lwabwe oba abalooya. Ekyo kimu. Ne bakitwala mu palamenti. Ne kiyita gye bayita okusoma okusooka. Naga nti bakitwale mu kakiiko. Akakiiko ne katandika okukola ebintu ebyo. Kati mu kakiiko abantu bajja. Abantu ne boogera akati nno ne bakiraalaasa buli wantu ne bakyusa ne baziba n'abantu amaaso abamu. Of course abangi tuli bangu okukkiriza boogedde. Naye ng'ekituufu kiri nti etteeka libeera bago. Eryo si etteeka. Mu Lungereza bakozesa ekigambo biiru naye nga biiru kitegeeza draft. Mu Lungereza. Liri mu bubage. Oli waddembe okukyusa. Ate n'oleeta ekintu kyo nze naye kya Uganda saakikkiriza okugamba nti gundi definition ya foreigner mulimu bannayuganda. Ekyo saakikkiriza. Mulimu naye kyakitani neraliikiridde bannaffe abayingiza ssente zaabo abakola wabweru kinaaba kitya. Ekyakitani neraliikiridde be bantu abajja okusiga ensimbi wano. Kubanga bw'ogamba miliyoni 4 omuntu asiga ensimbi nga yakuteekamu biliyoni 5. Kiyinza okwetoma kati ebino byonna baabifunye. Akati wa mu komiti baafunidde byonna. Ate n'abaleeta etteeka bayinza oga naffe tulina bye tulabye. Kati tutereeze waliwo amateeka gakoonagana. Katutereeze. Kati abaleeta ebbago ne Attorney General balina bye baleese ne bakyusaamu. Ogundi omukulu wa Bank of Uganda yagendayo emirundi ebyo baabikkiriza era ne babirongoosa. Newankubadde nga ababaka abamu bagamba omulundi ogwokubiri ebunyonyi tebamusinkana. Omanyi olugambo luyitiridde. Nambooze no yatugambye netugamba. Nambooze nze onosonyiwa ebya Nambooze sikyabikkiriza. Lwaki? Simwesimbu. Bali omukulu mwennyini ow'akakiiko yayimiridde n'agamba twamulaba emirundi 2. Oyo chairman w'akakiiko. Nambooze ye chairman. Si ye ssentebe. Oba baalonda. Kakati Nambooze alozze chairman talina magezi. Ekyo kyakuvuma abantu. Nambooze muteekamu ekitiibwa naye alekerawo okuvuma abantu abalala. Ate aleme kwefuula wa kitalo nnyo. Waddembe okwogera ebibye naye ebyobulimba biyitiridde. Omusajja ssentebe w'akakiiko yaga nti
omukulu wa banka twamulaba emirundi meka ebiri finished. Oyo member wa parliament mukkiririzaamu ate nesi ye ssentebe Nambooza aliwo okunyumisa bino si byakunyumisa ssentebe w'akakiiko mukkiririzaamu. Nambooza ina allegation gye yakoze n'agamba nti alipoota oba ebirowoozo by'emmengo tebaabitaddemu nga bakola alipoota baabisambajja. Nambooza yafuuka ddi omukiise w'emmengo? Balekiraawo okubuzaabuza ebintu ebyogerebwa byonna baabireese. Kakati yeeyogeza afuuka emmengo nga yali yamala dda okubajooga. Teri muntu asinze kujooga mmengo nga Nambooza. Agijooza yali alinnyayo wakati otandise okutegeera kati yeegula. Biki bye baleese omukulu Attorney General n'omukulu Minister wa Internal Affairs n'abakulu b'akakiiko balina ebintu bye balongoosezza. Abakulu abaleeta ebirowoozo balina bye balongoosezza era baabisomye. Kaakati bano abasigaddewo nze bendabye abasinze okubeera nga bibanyigiriza bajja kuba bano abafuna ssente aba NGO ekyendabye. Naye bano abasigaddewo abalala bonna ebyo babikoze naye ssente bade bazifuna kuyamba bannansi obaliwa nga babazimbira amazzi bakuyamba ki? Ani agambye tebasobola kuleeta ssente za buyambi zikkiriziddwa? Waliwo ekibagamba tebasaana kufuna ssente za kuyamba naye banti kuliko obukwakulizo kati waliwa zino ssente ze baleeta okwekalakaasa ne bavuma ne pulezidenti w'ensi yaffe. Bagenze mu America ne bavuma Archbishop Mulamba. Oyogedde ku kya Archbishop ne bamulemesa okusaba. Archbishop waffe ne bamuvuma mune mulyoka muddown ne musaakiriza bana abantu. Teri kintu kya mpisa mbi nga kuvuma Archbishop waffe. Kibi nnyo. Archbishop babadde bagamba nti yeesamba abantu. N'agamba hanzi Archbishop wale yamugamba afuuke nga General Rumu. Akole ki? General Rumu yayingira mu byobufuzi. Oyagala nona ayingire mu byobufuzi. Ibuka nti tejja kuyingira mu byobufuzi. Naye ate talina kwogerera mu bantu. Bw'aba alina kyayagala okwogera agenda ow'omukulu n'amugamba nti mukama wange waliwo kino ne kino ne kino ne kino. Talina kubeera mu mawulire. Bagamba nti ensonga ezimu bannayuganda tazoogerako kubanga ayina zirima bannayuganda iwe mulimu gwe. Mwe bamemba wa parliament mukola ki? Okujjako okulimba biki bye mukola? Oli omulimu gwe kwogera na kubeera nga awa amagezi. Amagezi agamu yandiyagadde agawe mu ngeri ndala. Osobola okuwa amagezi President wa Uganda nga tomuvumye. Osobola okuwa amagezi abantu nga tobavumye. Niwe mwagala omuntu avuma. Juzi bagenda ne bavuma Archbishop we Rubaga. Bamuvuma. Omukazi nayimirira ku gundi n'akalirira n'avuma omusajja. Biki bino? Omuze gw'okuvuma mu bannayuganda guvudde bavubuka. Ate ono nti yali muvubuka yali mukazi mukulu nnyo alina emyaka 6. Yavuma Archbishop we Rubaga. Ate ku muzindaalo nga tumulaba bwe tuti. Oyo omusajja lwaki awuliriza bano abantu? Oli mukulu. Bw'asalawo ekintu ng'amaze okuwuliriza enjuuyi zonna aba amaze okusalawo. Kaakati ono Archbishop gwe mujooga Kazimba Archbishop mulungi nnyo talina mutawaana. Yakugambye enkola ye si yakwekalakaasa. Bw'aba alina amagezi akwata banne mu Joint Christian Council ne bagenda ne batuula n'omukulu ne bamubuulira. Tebalina kwererejja. Ate babadde bamubuulira oba gwe tonaba kumanya. Bamubuulira. Abantu abamu naddala babeera ku mutimbagano balowooza nti bannaddiini baliddemu bannayuganda olukwe. Muki? Nti mwabalonda waliwedde abalonda. Go alonda banaddiini. Kakati oba tobalondanga bakulidde mu lukwe muki? Mu ddiini, mu kusaba,
muki omulimu gwabwe ensonga z'eddembe ly'obuntu tebazoogerako dembe ki ate bawudembe baliyingiramu batya bo boogera okukwata abantu ne babaggalira ani agali nti babyogerako gwobeerayo nga boogera n'omukulu ndowooza baagala babalabe nedda ebyamwe byakwererejja abaagala okwererejja mugende ku TV mugende ku mitimbagano naye abakulu baffe ab'eddiini mubaleke bo amagezi gaabwe balina engeri gye bagawa omukulu ate ffe abamu tukimanyi so mulekeraawo okubajooga. Okay, tuveeyo eyo ku nsonga bwe tuddayo ku nsonga y'ebbago ly'etteeka lino eryayisiddwa abantu bo naddala ab'ebibiina aba NGOs beoyogedde gamba nti waliwo abantu abamu yes aba NGOs nzikiriza si NGOs zokka n'ebibiina by'obufuzi yes actually n'ebibiina by'obufuzi nga bagamba nti etteeka lino lisusuzza ligenda kunyigiriza nnyo bannayuganda abaliwo nze ndiwo nti linaba kunyigiriza gwe likunyigiriza nze tirinaba kunyigiriza ate gwe munaye oli eri waggulu sibeera nko waggulu nze ndi muntu wa bulijjo linyigiriza kuki nze bwe mba nina obusente bwange obuvudde wabweru bugenda mu bbanka bwe bambuuza nga mbalaga gye buvudde tebaŋŋambanko kintu ate siri nzekka abantu abafuna obusente bwa ate bubeera butono naye mwe abafuna agasente waliwo ano omwami juzi yafuna sente natugamba za RPF zabaani bana abasajja abalwana e Rwanda M23 teyakyogera oyo kati gwoba lwaki bazikwata anti ayogedde ndizabayeekera bamala kumukwata n'alyoka akyogera singa yagende kati awo olabira mwagala nnyo okweragaalaga oyo singa yagenda n'alaba abakulu by financial intelligence unit n'abaga nti zino sente zizino zize zivudde wano zigenda mu bano ani yandi muteganyiza etteeka lino bwe babadde baliisa eggulo waliwo abantu bangi abaali wakanyiza mu palamenti abakoze minority reports nga bali abantu nga 6 badimbi etteeka erina era omukyala yabakkiriza okusoma obwedde abamu abagaana okubawa obudde obwekyenkanya buli omuntu yamuwadde time ye waliwo bwego balonze nga yagenda okwogerera bona bamuwadde eddakika amasiri abadde 3 ne babeera abala yabadde eddakika 5 kati bazimazeeko ne bagaana okuvaako oli nga awuliriza bakiwagi bakuwadde eddakika 5 ng'oyagala 10 lwaki balowooza nti owa gavumenti yabadde aweereddwa obudde bungi owa opposition ze bamuwadde n'owa gavumenti ze bamuwadde zabadde zenkanankana so nabadde mbitunuulidde naye abantu abo n'amaanyi ge baataddewo okuliisa liina okuyita baani twawulidde sipiika bwe yagambye nti webale kunfunira namba zinze obedda kyenjagala abaleese etteeka yabagambye nti mwebale mufunye abantu abayisa etteeka lyamu n'agamba bali namwe muli baddembe okusoma era bajja bakkiriza naye batandise okuleetaleeta ebintu ebitakwatagana nga babalimba engeri etteeka gye liyita mu paalamenti etteeka lirina engeri gye liyita mu paalamenti buli muntu alimanyi ate babadde baagala bakuba akalulu babakkakuba ate ne bano abadde bawakanya abamu bandikubye ate gamba nti bandikidde nga baga nti bajja kumanya nti bandikubye tumanyi nti kiri akalulu kaba kakyama ekaba kakyama naye ndowooza bayinza okubanga bagenda ne bawala wali ne weewuunya gye buvudde balya mu lumene mu luzise mukama wange tusooke nze kankusabe bwe nti etteeka eryayisiddwa katulabe bwe linaba lirinamu ebitundu ebinyigiriza munnayuganda tujja kwogera njagala munnayuganda ave nti etteeka lye bayisizza lyanyigiriza ekiro sebasi muleme kubuzaabuza abantu kulaba okukwa etteeka ddungi nze ekintu ekimu kyenjagala njogerera nkiseeko essira
bwabeerawo abagwira abaagala okuyingira mu ddembe lyaffe erya Uganda mu kwefuga kwaffe, awo wenyimiridde. Sikkiriza mugwira kutufuga, sikkiriza mugwira kutukubira ntoli. Ye pointi yange. Ebisigaddewo oba weliiseemu tulikyuse. Naye okay, kigambo kiri kimu kyokka, saagala bagwira nga bwe bakoze mu nsi ezimu. Wenjogerera kati mu nsi gye bayita Mali, abagwira bawadde ssente abantu abalwanyisa gavumenti. Ekyo kyesaagala. Njagadde nkolage otegeere ekifaananyi kyenjogereramu. Abagwira abali mu Sudaani y'engulu bajawuluza abantu babiri. Ekyo kyesaagala. Okay, wiiki ejja omukulu ku Lwokubiri agenda kulayira. Owekitiibwa President Museveni agenda kulayira. President omulonde. Abannayuganda balowooza nti abamu bannabyabufuzi. Ngenda kuteeka etteeka liga nti President omulonde, President elect, ajja kubanga alayira. Ebisigaddeyo byammwe muyinza okulompoka ne bemwagala nga byempulira byobadde ogamba owaanawaana abantu wano abaddembe okwogera byebaagala. Waliwo abaganye? Teri abaganye. Naye waliwo bituuka ne bitama. Kati twatamwa. Wentuusa okwogerera bwentyo nga natamwa. Watamwa. Kubanga tebigatta. Omukulu agenda okulayira yakatufuga kumpi emyaka, ayingira ekisanja kinamutuusa ku myaka 45 nga atufuga. 4. Okay. Wegina kubeerako kijja kuba giweza 45. Taluddeewo nnyo. Ffenna mwetulimu ekyo. Okuva lwe yajja n'ajjawo enfuga bbiri eryaliwo. Enfuga ebbiri gwe gwali omusingi okwava abantu bano okujja mu buyinza. Era ffenna abazadde bammwe nga nange mwendi n'abalala ffe omusajja weffe tumuwadde emyaka 4. Abamu bagamba tebagimuwadde. Bagimuwadde. Lwakuba abantu bakyukira mulinga mbazzi. Bagimuwadde. Lwaki bandikyuse? Sikukyusa, anti kati balopokopoko mungi nnyo gwe boogera. Buli muntu alowooza nti ebizibu byonna byalina ewuweeka. Gwe ensawo bwe bateriimu, gavumenti tukoze bubi. Gavumenti erisa omusolo. Ebintu byemwogera byonna tebuliiko bukakafu. Naye omuntu akola omulimu gwe n'akeera ku makya n'akola n'afuna omusaala gwe amanyi waayimiridde. Jozi baali bazaze ekigambo gain. Ne mugamba mukwano gwange mulemukana nti njagala kumanya bintu bimeka ebizze mu Uganda wano olwa gavumenti eno. Amakolero gali ameka? Mangi. Amabibiro g'amasannyalaze gali ameka? Nera nekisanga. Tusooke tubali. Nago mangi. Universities ziri meka? Mpitirivu. Secondary schools nazo nyingi. Naye bwe kyandibadde olw'ebbanga lyamazeewo. Actually, twandibadde tumulenya siga bibadde na bitono. Nedda. Anti ebitono biva ku nsawo yo. Ensawo yo egamba ki? Eya Uganda. Era bulijjo baliika nti sente nyingi nnyo zivaawo. Ziva mu musolo. Omusolo mutono nnyo ku sente ziyingira. Zivaawo. Ziva mu bintu byemutunda gye bayita production. Ebyemukoze. Ebintu byemutunda okuva mu mwanyi. Ebintu byemutunda okuva mu byuma ebirala byemuyina bibajja mu Uganda wano. Ebintu byemutunda ebiva mu byobulimi. Bingi nnyo. Ate ennaku ezo Katonda badde atuyambe nga tulina n'ebintu ebiva mu bintu nga enkoko ze tulunda ng'amagi. Esente eziva mu bintu nga ebintu ng'ennyama. Ebintu ebiva mu ebyo bye tutunda okuva wabweru. Abantu abamu batandise okutulwanyisa baleme bitwala. Byonna n'amata. Uganda erina amata geeyiwa. Kati ebintu ebyo byonna bwe biri. Kakati ekyona okubeera mu buyinza waliwo abantu olw'ebintu omusingi guli gwe twatambulirako baga nti kati abaagala bwe tubagereganya n'ono kati tubeera n'ono.
bwe tugereegeranya ono ne bali abaagala okujja ono akyabasinza mu nsomeka abasinza ki byonna abasinza mu ngeri gyakuttemu ebintu ebisinga obungi waliwo bimusumatuse naye ebisinga obungi abikoze eki abikutte kati abantu kibalaba ndeka bino ebyokwogera okwewaanawaana naki ebyakoze weebiri waliwo byatakoze ebitali birungi kakati omutawaana gwe tulina twagala okuyingira mu byobufuzi ebyobufuzi bikyatulemye bino bwe baaleeta ebyobufuzi ebyebibiina ebyobufuzi gwe muyita democracy oba mob justice wammwe gwe muyita democracy ebikyalemye tetunaa kubitegeera ekyali kiremye butemeddwa okugatta Uganda mumwogera integration ya East Africa integration ya Uganda tebeerangawo kakati n'abantu abangi nnyo lwaki integration ya Uganda eganye kubanga teri muntu yali agitaddemu sira maanyi gamala amaanyi agamala okugatta oba enkola eriwo ey'okusosola mu mawanga kusosola kwekwasa ate mwana nga aboogera okusosola batono nnyo bakikozesanga kintu kye beekwekamu bafune kye baagala wano teri asosola munne by the way abantu wano mu kibuga amawanga mangi nyo gatambulira wamu n'okusaakiriza babeera wamu neda okusosola kwetwogerako kwekuba nti emirimu gigenda ku lwi lumu emirimu emisava bw'obanga okola gundi gye bayita debate ekintu kitunulye mu njuyi zonna ate nkugambye nti waliwo ebisumattuse kaakati bw'otandika ekyo okusosola nako kuliko enjawulo wano omuzungu bwe yajja yasanga nga ensi zaffe zetulina balina okukoonagana Bunyoro ne Buganda ne Tooro tugambe byaliwo nga kitegeeza nti era Omuganda alina ekigambo nti oyo Munyoro ebyaliwo kati basangawo amawanga naye bwe baamala bo ne baliyita eddiini yasooka yali abasiraamu eddako yali abakatoliki eddako yali abaprotestant ezo nazo twalina n'entalo z'eddiini wano boomala ng'omaze okuleeta ez'esatu mu 1950 eyo ne baleeta ebibiina by'obufuzi kati tulina okusosola kwa mirundi emeka ena awo mu 5 naye juzi twafunayo okusosola okupya nga tutandise movement system abato n'abakulu tebatandika ne bano bawulira kati batandikira mu parliament babayitanga ba young parliamentarian association kati abo nabo ne batandika ekyo ne kifuuka kuyimba bwe okusosola ne kubyeraawo kakati obusosoze abantu babukozesa okufuna kye baagala naye ng'abantu bakimanyi tetusaana kukola bintu ebyo owulidde era gwe nange wona buli muntu tukolegana naye oba ovudde engulu oba ovudde mu bugwanjuba tukolagana bwe tubanga tusobola okutegeregana kakati ekimu ku kisinze okulema tulemeddwa okufuna olulimi olutugatta nga Tanzania bwe yakola tulemeddwa okugjayo omubala ogamba ntwegatte omukulu omubala gwe gwali nti ujama oluganda tuli ba Luganda tweddira omuzire gumu owulidde ebintu ebyo byonna so mbadde ngamba tugende empola okusosola waliwo abakikola naye nga balina kibagenderera tebakikola nti yempisa kati waliwo abantu abamu bwafuna omulimu ayagala aleeta abantu abava ewaabwe waliwo abafuna omulimu nakola nga buli agwawo omulimu ate okuba nga alina kyaleese akati ate ekyo mu Lungereza bakiyita corruption
corruption mwe mukirabanga obulyanke oba okulya enguzi naye corruption kiba ne mu bwongo nga obwongo bwo tebukola biteriivu. So bwe mbadde ndo ntunulira ebintu ebyo ntuuse okugamba nti omutawaana guli ku ffe si lwakusosola naye waliwo abakozesa obuntu obwo okufuna bye baagala. Abalina omululu bakozesa okusosola, bakozesa ssente, bakozesa okutiisatiisa ekyo ate ekyo kijja nga waliwo okuvuganya. So mbadde njagala ekyo tu okirabe bwotyo ate si kitono kinene kigazi. Okay, wogambye nti waliwo ebintu ebimu ebisumatusa omukulu ng'ajja ku myaka gino 5 ebiganye olina ekirala ky'okwonyekaawo ekyobuli bw'enguzi. Corruption ekyagaanye corruption kintu kyamaanyi nnyo era emitawaana gye tulina wano gyonna giri kukola. Waliwo omwami omu eyafuga ensi gye bayita Singapore yagamba nga twakatandika nga aba-Malaysians bamaze otugoba ekintu ekimu kye twateekako essira kireme kubeerawo yali corruption. Nti tuyinza okukola ebintu byonna naye corruption tukole ki tumulwanyisize ddala aleme kubeerawo. Era Singapore erina zero tolerance on corruption. China kakati abantu batalaba kintu ekyo ne bakirekawo kigenze kiyingira mu nsi yaffe. Buli wantu wonna owulira era omwami omu yanga nti oza kirivaawo ne mugamba kivaawo. Omukulu oba omukulu yenna abalondeddwa bw'akola ttiimu etekikkiriza nga ttiimu yo egamba ffe tutwagala corruption. So mbadde nkusaba era nga nsaba n'abantu bonna omukulu mwennyini yakyogedde n'agamba corruption tulina okumunula era kakati kandabe ttiimu gy'agenda okulonda enerwanyisa corruption. Obadde ombuuza kyetwakola kati yeesibye omuguwa mu bulago sinze yagambye nti corruption alina okumulwanyisa naye ateeka okulonda ttiimu esobola okulwanyisa corruption. Ttiimu gy'alina bwebanga ebadde erimu corruption emabega si bonna abamu mu kugenda mu maaso nga bwagamba nti alwanyisa corruption ndowooza tobasuubira kubanga abali ku ttiimu empya gy'aleeta. Simanyi bagenda kulonda saagala abantu bano bagenda ne bogerera president wa Uganda. President wa Uganda wa ddembe okulonda omuntu gw'ayogera bw'abaye ng'alowooza nti owa corruption ajja muyamba ye anaamanya kuba ffe tumugambye eki corruption girwanyise si bwe kiri. Kakati ye bw'amuleeta ye mwennyini yejjusa kubanga waliwo abantu abamu abaleetebwa nga si lwa corruption nga baleeteddwa kuba nti bazibikira ebituli ebyobufuzi. Ebyobufuzi balina okubivaamu badde ku mazima. Nyinza okuba nga mivule sikwagala ng'omuntu naye ng'omulimu gw'ojja okusobola okugukola nkulonda mu ttiimu yange y'omupiira gwobeera gwe namba 9 gw'okuba eggoolo sikwagala ng'omuntu naye kuba okuba nti tulina okuweereza bannayuganda n'onteeka ku ttiimu nenkuteeka ku ttiimu. Nga tutandika ekisanja kino ekijja era okikoonyeeko ku bantu oboolyawo bwe yandigwanidde okulonda ogambe nti yeetaaga abeere n'abantu abatasobola kulya buli balya na zero tolerance on corruption. Bisanyizo ki ebirala biwandyagadde okulaba mu kabineti empya egenda okulonda? Nze okusookera ddala nagamba luli era kankiddemu saagala kabineti nnene. Nali njagala nnyo president atuyambe. Constitution yaffe egamba beri n'abantu ministers 40 abiri bajjudde abiri bamyuka kye kimu kyokubiri alina 8 kati n'omusobi. Kakati omukulu mwennyini amamesa amangi tegeesibira bunnya era mulungize baga too many cooks cannot cook the broth. Kakati nze mbadde mugamba president waffe tumusaba atulondera abantu abalungi. Kakati awe tujja okulaba oba ddala ayina omutima bw'aba agenda alekewo abantu abasobola okukola kuba agenda gwe mulundi gw'okukola ki ogusemba ye yagamba tiowulira
takiwulire yagamba ng'asaba akalulu nti ku luno lwe lujja okusembayo tajja kweyongerayo. Kakati nze musabira kyova olaba ng'oluusi simala biseera kwogera bintu bitali tuyamba. Bw'abanga agende kubanga ne mu Kenya abaali baluddewo ne Tanzania bwe mamala okugenda twafuna giri emyaka gye twagala. So oluusi kiba kirungi ne tumusabira agende bulungi naye atulekera abantu abasobola okutambuza ensi eno. Abalina bw'otunulatunulamu obalaba Uganda erina abantu bangi ne mu abo bambi ababadde wali mulimu abalungi ne abadde mu palamenti mulimu abalungi. Yabasiibudde omukulu yabasiibudde n'abawa n'ekijjulo luncheon abamu gye bayise last supper. Abamu ne balabika nga beeraliikirivu tebamanyi owa banadda. Guno si gwe mulimu ogwa contract nti olina kubeerako oba si gwa civil service. Guno mulimu bakuleeta obeere mu ttiimu, oyinza okuzannya ekisanja ekimu, oyinza okuzannya ebisanja bibiri. Kiva ku ngeri gy'ozannya omupiira gwo ngera bwetukyogedde wano. Kati pulezidenti wa ddembe okulaba waliwo abajja okugenda mu maaso oba taagende mu maaso. By the way, abantu bakutunulira ng'omu ku bantu abazinzi abayinza okukola naye. Bwakulonda oyinza okuddayo. Omanyi mukama wange kigumu nnyo okubeera awo n'olowooza ebintu ebitaliiyo. Ezo bazita hypothetical. Naye omukulu w'eggwanga bw'akuyita eno Uganda omuntu ali ku ntikko n'akuyita n'agamba twagala okole bwoti n'olikomubuuza se okukola ki? Kuweereza gwe. Anti kati omala kutegeeragana. Bw'olaba ng'osobola okukola ng'okola naye siro ekyombuuza kiri hypothetical sirowooza nti basobola n'okumpita. So why not? Tewekkiririzaamu. Nekkiririzaamu nnyo okusinga abantu abangi. Alina obuyisayisa nze sibulina obw'okuyisaamu abantu amaaso obw'okujooga. Waba mpise siyinza gaana naye tusooka tetwogeramu nemanyira ddala kyayagala. Bw'oba osinga oyagadde muyamba wandyagadde muyamba otya? Kakati olaba mu kulayira kwa minisita alayira minisita alayira okubeera ng'akolera constitution. Ekyokubiri n'alayira nti ajja kuwanga amagezi president bagita council. Akati bwe kibanga kyekyo jetyo gy'olira zigenda kuyisa ebivulu. Zijja kuyisa ebivulu ng'alayira. Ekyo ojjukira bwe yajja tetwalina nnyonyi ezo era olwo ennyonyi yavanga mu Sudan eyo netukuba mu engulu eyo. Naye kati okuyingira Uganda goba omanyi. So ekikulu kiri nti pulezidenti wa Uganda bwakuyita toyinza gaana. Nenda waliwo yagaana waliwo omulundi gwe basooka omuyita nga bamutwala Karamoja Butime. Tom Butime yagaanira Karamoja n'agamba nti bw'oba oyagala kunteeka eyo nze nedda. Naye oluusi n'oyo agaanye sooka omanye lwaki. Yagamba nti wala nze sobola si wala. Waliwo ebintu ogenda n'otunula kati Abakaramoja muntu ki asobola okuyamba Abakaramoja? Asobola okwogera n'olulimi lwabwe. Nyiza omunga yenyi mukama wange n'olulimi sirumanyi n'ayogera nabo mutya. Ekintu tekitugwira. Kakati agenze n'ayita wali wanaaba ayambuka. Anyway, nga tuzze ku kyobadde obuuza kirungi nnyo. Naye kakati waliwo emirimu egimu njagala olowooze oti siga bakuyita nga toli looya ne bagamba nti obeera atone jeno
ngokkiriza kiba kigenda kuyinzaamu. Kakati omukulu naye sirowooza nti asobola okukikola naye azaawo abantu portfolios batagwamu. Nedda endala zonna bazigwamu okujjayo ziri technical. Kyendese kyekalamujo okiraba nti abasomye batono nnyo abasinga boogera lulimi lwewaabwe. Kakati oyinza omuga nti kino okubeera successful twetagayo omuntu asobola okwogera olulimi olwo n'abantu. Kakati nandyagadde okukikola naye oba onompa assistant anayogera nga olulimi lwabwe era baba mukuwa office ebeera naye tuyinza okukola ebintu ng'ebyo naye ngamaze kyogeramu kyembadde nkugamba ayinza okugamba nti njagala okola waliwo emirimu egimu wandyagadde okole obeere minisita wa Northern Uganda. Naye bambi minisita wa Northern Uganda oyagala abantu okubamobilizinga osobola otya okwogera nabo bambi buli saawa obe ng'oyogera mu interpreter naye ate nga waliwo abavudde engulu abasobola okukola baminisita ne batuukirira abantu. Kiva ku ngeri gy'okiraba. Kakati waliwo abaminisita obulala buso bugumu naye buli obulimu okukola mobilization weeta okuba nga n'olulimi lweyo osobola okudwogera. Oyogedde ku kyokuba nti omukulu ayinza okuba yeetaaga obuyambi abantu beyandibadde alonda bamuyambe muki buyambi kiddala bwakugamba nti akuwadde obwa minisita bw'enguudo bw'otuuka mu ofiisi ng'obaga nti muleete assessment zetulina lw'oluguudo luno ng'okwata opamwe Mr. President kino nekiri buyimiridde bwe kiti wano ssente teziriiwo wano oluguudo olugenda Empigi ssente tebanaba kuzijjayo bacontractors balinze ng'omubuulira amazima bano tebabikola abaliwo abamu babikola naye abamu waliwo byempulira nga bazizzaayo ssente tebazikozeseza anti bagamba procedures eno z'okusaasaanya ennaku zino nzibu PPDA erimu obukwakulizo bungi ate bw'omala n'ozijja kati ebyo byonna ate tebyogerebwa ku baminisita byogerebwa mu cabinet. Cabinet minisita yandivuddeyo n'agamba sebo Mr. Chairman mbale nja kuleeta any other business nti aba PDDA aba procurement tebakola bulungi ababiteeka mu nkola aba finance sente tebazituwa mu biseera byonna ng'olagira ddala amazima yes tolimba waliwo bino betuulya obweru nga bya bulimba neddaddala nga bali ekituufu bakikola olidde so bijjeeyo babiteeka mu cabinet tebakulimbanga minisita tayogere wabweru wa cabinet ebintu babitwala mu cabinet. By the way tukusaba gwenge yaliko mu cabinet otusiigire ekifaananyi kya cabinet weebeera. Of course president Olusi yagikubiriza oba vice president president mainly yes. Ebiteeso ebisinga tuwulira ati cabinet egenda kukituulako ekiteeseeko ekireete oluusi ebimu tebivaayo kiki ekisinga okusookera ddala ebintu bya cabinet byeteesa tebifuluma biba byakyama nebiba biyamba bannansi bwebirabika nga bifulumye bigenda mu parliament. Yes bwe bamala okuteesa eri omukulu balina basecretary ba parliament basobola okukola announcement nti ekintu kino ekyaleetebwa kimaze okuyita mu cabinet kigenze mu parliament kati minisita akwatibwa ku kintu ekyo yakireeta mu parliament. Ate tebakulimba bivaayo naye waliwo abantu abamu tebagoberera bo boogera bwogezi naye ng'ebintu bivaayo ne bijja mu parliament resolutions ne zikolebwa ebimu ne biyita ebimu ne byogerwako nnyo nga bino ebyayogeddwako naye lwakuba nti kino kyabaddemu akasente aka publicity ebirala tebeeramu publicity oyo publicity tabeerawo mu bintu ebirala beboogera bona akasente kakoze nnyo lwaki bayagadde kifulume kibakwatako ba agents kibakwatako so waliwo wa cabinet yakisomola aba cabinet
gondi minister wa internal affairs agenda n'agamba intelligence gye tufunye ne president tulaba nga abagwira bayingira nnyo mu nfuga yaffe. Ekyo nekivaayo ekyo kye bayita nuisance mu Lungereza. Kati ne bagamba nti mu ministry tandika kukola investigation. Nga batandika okukola investigation nga bagenda mu nsi endala, balaba America, balaba Bungereza, balaba Australia, buli nsi nnyingi nnyo ezirina gundi eyo. Kati nga bakomawo nga nabo bawandiika etteeka. Akati mu kuwandiika etteeka eryo balina okwegendeza. Bali bawandiika nga balina kuba oyinza okuliwanda ne likonagana n'amateeka amalala. Kati abantu abawandiika batya okuba nga bakoze research nga balaga terijja kukonagana ki n'amateeka amalala agaliwo. Terijja na kukonagana n'amateeka kwata ku nsi mu mitendera emirala. So ne diplomacy kakati awo minisita ng'akwata ebbago nga yeeta mu parliament bagita okusoma omulundi ogusooka. Minisita gundi speaker nga mugamba nti kati teeka gundi lino nga bayiteeka ku agenda gye bayita ogimanye gundi ya parliament. Yes. Olukalala eruliko kati ng'avaayo ngaga nti ndeese etteeka erikwata ku kintu gundi bweti ng'alyoka asoma ebintu ebisooka awo ekigendererwa nakinaki ng'abantu baliwulira tebalina kukola debate nga speaker ng'alikwata nga nti etteeka lino tulisindisya mu kakiiko akakwatibwako ng'ekigenda mu kakiiko eyo gye bakifumbira abaliwakanya abaagala mu kino abaagala mu kiri abakyusi awo gye bagikolera buli kintu. Kaakati minisita n'eyo naye asobola okukyusizaayo ng'amaze okola nti wano waliwo ekitali kituufu ng'akitereeza. Kati nga livaayo nga bamaze okulirongoosa nga likomawo mu kibayita third reading. Second reading. Bwe bajja mu second reading awo wabeera okuligenda kagondi bukagondi kalayini buli layini okusalibwa lwamala etteeka. Nga tutunuulidde ensonga eyo eya gavumenti y'omukulu eneebeera kintabuli ku mulundi guno oba olowooza eneebeera mbana NRM? Kati omutawaana gwe tulina ebibiina by'obufuzi bitundu by'omutwe tubiteeke ku bbali. Pulezidenti wa ddembe okulonda omuntu yenna gw'alaba asobola okubeera mu ttiimu. Kaakati oba ali mu kibiina oba tali mu kibiina ayinza okuba ng'ava namu kanisa. Twalina omusajja eyakola ku bya ethics. Teyali father? Yali father, yes. Baddimbi waddembe okulonda omuntu yenna bw'abafunye. So ab'opposition abamu batya okukolagana n'omukulu baga nti abantu bajja agamba nalidde nga bamulonzi. Kyova beekweka nga bamaze okulya. Beekwekerawo. Abaagenda mu State House abamu baagana okujja ku kamera tebawulira. Yes. Aba-opposition bagwanidde okubeera okukolagana nabo. Oba the winner takes it all nti. Waliwo kye bayita okwagala eggwanga lyo nga oyagala abakulembeze abalungi. Bw'obanga abakulembeze abalungi bali mu kibiina kirala obasaba wandyagadde okukola naffe. Pulezidenti wa ddembe okusaba omuntu yenna okukola mu gavumenti. Yes. Otugambye nti n'olowooza kino kye kigenda okubeera ekisanja ky'ekisembayo. Ye yagamba sinze. Biki byewandayagadde alongoose nga tannagenda? Nkugambye kisooka nagamba njaga tutwagale okugatta Uganda. Yes. Wabeerewo integration ya Uganda. Twandifunye olulimi olutugatta. Mu lulimi constitution bagamba nti Swahili. Njagala bannayuganda oba tuteekamu ssente oba tuleeta ki oba tutandikira ku primary tutandike kati. Ate Oluganda luli lutya? Abalala tebalwagala era baaluganda. Kubanga ekyolulimi ekyo nabanga ekijja tulwisaawe. Tekirwisa. Buli lwokola okuzimba otandikirawo okuzimba teruba lunaku lumu. Kakati njagala singa wali bwe baatandikira baateekawo olulimi emyaka gye yameka tugambye ana
oza wameka bandi badde balwogera so aterewo olulimi agatte Uganda ajjawo corruption byokka ebyo wajjawo corruption wajja kubeerawo enkola ennungi kakati waliwo juzi bagenda e Karamoja ne baggulawo ekyo kijjuka ekyebakola e Karamoja kyebaggulawo ennaku zino Bachina baali Karamoja nga bakola seminti President n'agenda n'aggulawo gundi naye baali boogerawo ne baga nti okumpya waliwo abakola mu mabo abakola amayinja nandyagadde okumanya amayinja ago lwaki tulinze nnyo nga mu nsi yonna bageetaaga abasinga okukola amayinja ago obulungi bayitale lwaki tetubasabanga kujja ekirya Karamoja erina oil tumutandiseeko ddi Karamoja erina gold tumutandiseeko ddi ebyo na bino ebyobugagga bye tulina twagala ngeno ttiimu erabe nga kati nze njagala gold gwe bakola nga bamaze okumusaanusa bamukozeemu amataffaali bamuleete mu Bank of Uganda newankubadde bali Abachina balinamu shares bwe tuba tumutunda bo bafune ekyabwe ne Uganda government efune ekyayo ennaku zino kiri kitya tebamuleeta mu Bank of Uganda simanyi gye bamutwala ye endowooza yange simanyi system eriwo kuba tebatubuuliranga waliwo n'ekinanga kyakinawulira oba kirudda lw'ebusoga eyo ng'ogenda okutuuka mu east eyo nti waliwo ekinanga kyebaafuna kyebateeka mu masimu kikola amanda oba bandi badde n'ekyo batubuulira ani akiriko ate President alina ekintu kirungi kyeyagala tayagala tutunde ekintu nga twakakijja mu ttaka ayagala tukikolemu tukyongereko omuwendo kakati ekyo nakyo nandyagadde okulaba nga kikolebwa tetutunda tumala gatunda ate waliwo kyesikkiriziganya nammwe mwenna waliwo agamba nedda temuleeta bintu bitakoleddwa mu Uganda engoye zirina kubeera zaano nedda ssebo nyinza okuleeta engoye ezikoleddwa mu nsi endala nze nenzikolamu engoye zentunda nyinza okukola amasaati aga silk ne silk tava mu Uganda nengatunda wabweru sente nezikomawo wano oleeta jjoola n'otungamu amasaati ntungamu amasaati netungamu empale nentungamu engatto ebintu ebirungi netubitunda wabweru awo sikkiriziganya nabantu bagamba bubu Buy Uganda Build Uganda ate mukulu kyatembe Buy Uganda Build Uganda tuleme kugamba nti bya Uganda byokka naffe tubeerenga Abachina bagula ebintu okuva wabweru ne babikolamu ne babitunda kati bireete obiteekeko value kubanga waliwo abadde agamba nina omukutu ogumu gwendabye ng'omu agamba nti mugamba okukola ebintu byammwe wano mubigatteko omuwendo naye ate temulina mutindo tugambe owomera okacyayi ka Nescafe ojja gamba abantu wano bagende bakole kaawa yefaananyize nga tajja kuva ku mutindo nga Nescafe waliwo gwe twakola Star Coffee tumukolera Tanzania bwe balina ekyuma naye mulungi lwakuba tulina okumwongeramu amaanyi mulungi bwe bakola ne Kena Coffee omumanyi KENN we Tanzania kakati ebintu ebyo tusobola obikola tuleeta abalina obumanyirivu ne tubawa ssente zaffe ne batuyigiriza naye lwaki kiruddewo nnyo tulina abantu wano abatannaba kugoloka nonsonyiwa tuyinza okuba nga tulowooza nti bamanyi nga tebamanyi abalina omukulu abo bandi bali mukulu tuleete abantu batusomese ne bagamba nti ekyennyanja kivunda kuva ku mutwe ebyo byakuvuma enyinza oga nti ekyennyanja kyavunze kuva ku mukira tekisobola nekisoboka anti bagamba nti kati ebyo boogera byakuvuma naye nze ŋŋamba nti naffe abantu baffe abamu bayabayaba tebavaayo bulungi bamanyi okwerega naye nga nate omukulu abeesiba abalonda n'abazza ate nga oyogedde bulungi awo naye ojjukira mu myaka gyaffe ndowooza wali okyali muto nnyo gavumenti ya Uganda yafuna abasomesa okuva e Bulaaya nakiwulirako actually taata wange yangamba nti bye bazungu be bamusomesa bava Bulaaya headmaster w'emwiri yali muzungu era n'ava emwiri n'agenda entale yali headmaster wa Museveni awo
wabeerawo headmaster b'ekisubi n'abebuddo bazungu negayaza namagunga in fact yagenda juzi kitange yangamba nti teri musomesa munnayuganda kakati lwaki tetwabaleeta kusomesa baana bokka twabaleeta babangule n'abasomesa bwe babangula ne balemwa abamu baali balungi nnyo abamu bakaddiwa abamu babalemesa ne balema okuteekawo ensigo eri eyabateekebwamu ensigo eyateekebwamu ne balemesa waliwo ababalemesa oyogedde ku bantu abayabayaba naye omukulu abalina bangi nga balabika naye abeesibako tabajjaawo ogamba nti kiki kyayagala kakati awo president naye alina okutuula wansi n'agamba kyembadde nkola kituufu ye mwenyini alina okwesalirawo era tutunulye kabineeti nze naawe bwe tunaaba tutudde tugende naye kati yalonze bulungi naye nabo bagumu kubanga ayinza okubalonda nga tebanaba kukola notusobola kumanya oba banaakola oba tebaakole era kyekimu kyenagamba kuba nawulira abantu abamu bemulugunya ku palamenti ye12 nembuga nti mwemulugunya biki abantu tebanana kutandika kukola tebanabanakola abamu tubalabyeko mu palamenti eyo11 nga bakomyewo tetulina kyamaanyi tetubasubira abo bemba mwogerako naye abalala tosobola boogerako abaakajja obawa chance netumala okulaba engeri gye beeyisa omukulu bw'aba alonda abantu tayambibwako ayina kanze nkubulire pulezidenti alina intelligence teri muntu gwawa bukulu nga tebamaze mumuwulirizaako naawe baakulonda waliwo ttiimu yajja neekunoonyezaako ate bakubuulira ye afuna fayiro wali simaye bw'aba anaakulonda akutemyako nti waaye ninawekutadde olabirawo banonda okubeera minisita wa state wa education nva na London omanye yambuulira yali omuzeeyi omu baali bamuyita Kato yali ku nnyonyi eyo nanga nti bakulonze nga minisita kogwe ninga nti namala kutuuka Ntebe ne balyoka nsanga abantu nga baninze ate baani aba ministry nga tonda banakulayiranga okugenda nga bakwagala nnyo malema yo olina kusooka kulayira banina ne banga nti bakulonze nga minisita era ojja kgenda olayire ku lunaku bwe ruti baabatuma bajje bambuulire tewababuuza nti waayo omukulu wamala galonda nga tanebuuziza kuba naasobola kubanga ogambye omukulu tebamukuba bwami pulezidenti oba ne kabaka yes tosobola bakuba bwami ayinza okukulonda naye nogaa naye omuntu anonda nga tanebuuzizzaako tojoga mukulu nze kankubuulire n'ebyokuvuma omuntu yenna nga wanagambye nyinza ogaa naye byeyogedde bya bulimba naye sisobola kuvuma waliwo abantu aboogedde ebigambo lunaku ngaayogera ebigambo naye n'omugaa nti kati gwe ebibyo bwe tubijjayo owulira otya era nakyo oli omu ku bakulu bano abeesimbyewo yagaa nti waliwo omuntu wano anjogerayogerako nye naye nga natandise kwogera bibyo onoddukirawo waliwo ekintu kyembadde mukusuubira okwogerako kyewandyagadde omukulu akole olaba abavubuka bangi abakwatiddwa mu biwandiise political prisoners omukulu olowooza tekandibadde nga kabonero kakugatta n'abata ffe tufuna ludda lumu nti babakutte naye waliwo ensonga oba tewali oba weziri oba teziriiwo ensonga abamu engeri gye bakwatibwamu emalamu amaanyi kipanda gaali kumpi ne babateeka mu drone abo baali bajjuuzi wano nga tugenda kulonda anti beŋŋamba anti baali bagenda kwekalakaasa abantu bagenda kwekalakaasa ng'obaleka bwaba nga balina ensonga nga ne ssemateeka abakkiriza ssemateeka takkiriza kwekalakaasa so kugenda ku malaga kegekalakaasa kanze nkubuulira ekintu kino waliwo abantu abakwatiddwa ne mu Lungereza bakiina nti wabeerawo ensasagge ng'eyo waliwo n'abakwatibwa nga tebalina musango era n'abakubi b'amasasi nga tebalina musango kaakati kyova olaba nga okuteekawo okwekalakaasa oluusi olina okulowooza ennyo nga bazze ku ggwe n'abantu abalala bayinza okugenderamu so abo be baakwata nga tebalina musango nze ndibadde nsaba nti babate naye abalina emisango batwale mu kkooti nze sina na mutawaana gonna baagenda ne baleeta Dr. Besigye wano
ne bamutwala mu kkomera. Nze nasooka ku radio ganti banne mbeegayiridde twali ku TV omukulu bamuwe beyiro musajja mukulu agende eka awoze ng'ava ki ka abantu abalala era abo banno bannalukalala abo nedda lwaki bamutudde military court tusooke tulwane ba military court naye nga munnamwali munda temusobola kulwana n'asooka ava munda ne mulyoka mwogera military court olina kwogerera military court ng'ali wali military court tugyogereko siganye ne bambi omusajja bamuleke agende eka ajje okwoza kaakati nno awo wali gundi omusajja singa bamuleka n'agenda eka yandibayita ne bawoza nebo abamuvunaana n'obujulizi bukyababuzi ani agambye ate lwaki tebamutandika omusango tugenda mpola genda mpola obujulizi bwayinza okuba nga babulina naye ate nga buliko nabo obukwakkulizo bwabwo bwe kibanga ekintu kikwataganye n'abantu abatali bawana ate nga ne bayamba Uganda olina okugenda empola so ebintu ebyo si byangu intelligence ffe tetumumanyi naye nze era kanziremu nandyagadde Dr. Besigye bamuwe beyiro mu buntu bulamu sijja kuyingira mu byamusango sebemanyi bo baga nti bagulina nze nga nti bamuleke agende eka ajje mu kkooti buli bwe bamwagala awoze. Bannayuganda nga tugenda mu kulayira bubaka ki bw'obawa? Okusookera ddala njagala tukkirize omukulu alayire naye tumusabe bw'aba amaze okulayira atuwe ttiimu ennungi etambuze Uganda. Tulina bingi ebituluma ate ekigambo naye kyayogera aleme kukifuula ŋŋombo ekya corruption bw'aba alayira naye agambye nti we denounce corruption. We renounce corruption. Omulokole agambye ate nti nkoze eki nti neganye obulyaka neganye sitaani kati ono nayo neganye corruption akiteekemu ng'alayira bw'aba asobola ye bwana akyogera buli muntu ajja kyogera. Yagamba nti tulina covid ffenna tetwagoberera kati tugaye nti ffenna tulayire tetwagala corruption. Olabe ekiddako tugenda mu kulayira naye omuntu eyali owookubiri mu kalulu ali ku mawanga simanyi tali mu ggwanga takomangawo olwa muganye wayinza okuba alina emisango ba kyekimutiisa munnange awo sijja biyingiramu waddembe lye ayinza okuba nga ayagala omukulu lwaki takikozesanga okugatta eggwanga? Lwaki mumwogerera mwakola mutya? Ani agambye nti ayagala oli yagatta Uganda? Ani agambye ekyo? Alina abawagizi. Ani atalina? Kankubuulire omwami oli waddembe okubeera wabweru, waddembe okuwakanya gavumenti, waddembe okujoogerera nga bw'ayagala, waddembe okutulimba byonna by'ayagala kubanga yeeyita his excellency. Kakati gwe naawe tujja kukuyita your holiness bw'onoomala nange mpite his grace. Buli muntu oyinza okumuwa title. Muntu w'oddembe nange nja kubeera his holiness. Bintu byakwepatikako bitiibwa. Oteekako buteeka ekitiibwa ng'ofuuka your excellency ng'ofuuka kaluwa koolekera akatalekeka kawandirekedde bannayuganda. Njagala kusaba era njagala kutwala mukisa guno n'omukulu mwennyini okumusaba atuwe ttiimu ennungi. Ekigambo ky'obulyange corruption gyayogedde atulagire dda nti si kutuwa bitongole birwanyisa corruption. Ye kwe kusooka nga ntandikira mu ofisi yange corruption ewange mweganye nga mwenegaana sitaani. Kati corruption gwe tulina, sitaani gwe tulina ye corruption. Ffenna tugaane ki? Sitaani oyo. Bw'avaayo buli minisita we naye yeegaane ki? Sitaani oyo. Tubeere nga ba revival. Ba revivals obamanyi? Ba revival
ababulira enjiri ey'okwejjusa nedda baliwaabo bebaliwo aba revival bebali Namirembe bebayita abazuukufu anti bebwera goga ebejjusa abazuukufu tuzuukuke ate bannayuganda banaamanya nti mulwanyisa obulyanke ku levels zonna ojja kwewunya abaagala gavumenti yaabwe kigambo eki corruption kyokka kijjeewo si kyangu sinaba kugamba nti kyangu era tonkwata bubi kintu kigumu naye tusaba ffenna turenouncing corruption. Oyinza okwagala okugirenouncinga ye ng'omukulu naye nga abakwetoolodde banfanfeebo. Kankubuulire president alina obuyinza abantoolodde abakyayinza obbasirisa. Kaakati waliwo ekizze ku social media nti obulwadde bayita HIV tebuliiyo. Kiki ekigaate ekyo? Kintu kiri awo kya biology bakyogera kiri complicated. Era nkyakisoma. Mbadde sinakiraba ojja kimpaako. Nja kikuweereza nti HIV taliiyo. Ate tali mu Africa, tali bwantu wonna, naye waliwo kye bayita immune simanyi biki. Naye ate nga eddagala lye bakuwa erya HIV lyongera lyeritta n'abantu. Bw'oli omwami bw'ayogedde. Kaakati natulina okubiwuliriza kubanga oli scientist. Abamu banoonya omusajja alina PhD. Engeri gy'abadde abyogera alinga ng'alina facts. Ate si asobola n'omukyala bali abo bansi ki omuwa mu Germany omulera ba mu Europe eyo. Ojja kimpaako nkirabe. Akalala akatalekeka kwe kumusaba nga bw'oyogedde tunoonye amagezi eno iPod gye bakozesa batuule wansi bateese ate ne bana abeefuula nti baagala kutuula mu iPod nabo bagolokoke. Waliwo ebibiina bwe biyinza okutuula ne bateesa kakati bateese bulungi si kuvuma okusoba ng'ekyabeesigye tusookere ddala ku Besigye tusobola okumuwa beyiro ne bano abaana tusobola obbawa beyiro n'oba tubatadde n'oba tubasonyiwe bawe beyiro baveeka nga bajja okuteesa naye nabo be babawa beyiro baleme kwate ku bifuula bya pokopoko mu social media. Waliwo wano be baata nagenda kulya bali mu social media bewanise bakangaladde. Calm down. Bali excited bavuddeyo. Tebaali excited bali nga abatandika ate enkola empya. Kwanira ebintu byempulira ne neewuunya ate nga waliwo amazima. Kasa tuva ku mazima ne tutandika okudda eno n'eno ng'ekintu kyonolesa. Twagala abatufuga batufugire mu mazima. Kakati waliwo omwami eyazze era namuwulidde n'agamba tusasula omusolo gwa mirundi 2 double taxation. Nkyakisoma kituufu oba si kituufu. Ate njagala tukkiriza omusolo si gwe kukulaakulanya ensi. Ensi ekulaakulanya na kukola production. Bye mukola ebivaamu ssente. Omusolo guyamba naye tegukulaakulanya nsi. Tweyanziza nnyo ssebo. Ssebo tweyanziza tubaagaliza okulayira okulungi. Onooge baakuyise? Be banaakuyita onoogenda? Sinaba kutereera bulungi naye bwe naaba nsobodde nyinza okubebbera ne ŋŋendayo. Sinaba kutereera bulungi era n'okutambula ndowooza naye kati ntambula lwakuba sisobola kugenda wala. Kale abatulaba mwebale nnyo tubadde ne Captain Francis Babu. Nga sinaba kugenda wala. Amafuta. Twogedde ebintu byate twogedde mafuta. Wenjogera wano ennyonyi za America wali gye bayita Spirit Airways yegoyize bankrupt yeyimiriziddwa amafuta geyongedde ebbeeyi ate nga bo baali bagita low rate airline osasula sente ntono okutambula. Ate ennyonyi ennene bagenza okulaga nga zifiirwa amagoba tezikyafuna magoba gamala. Ate oli n'abuuza nti kati ebyennyonyi no birina omutawaana ku mafuta. Naye nalabye Uganda Airlines yazze eddayo e Bungereza.
oli ndoza balabyemu ekitali kirungi fault ebaga nti bwogiraba oddayo ndoza batekinze ofu n'alaba fault captain n'agizaayo nedda kyeŋŋamba tuddamu okubuuka okugenda si Nairobi ebungereza twali twayimirizaamu landwa nyonyi yenyonyi enyonyi bwemu yayonooneka era yayonoonekera bungereza endala yayonoonekera Lagos naye kati ndoza bazikoze ndowooza kakati ekirala ekyamafuta ekyo badde okyakika ekyamafuta wenjogerera kati ekasese gagenze 9 ga petro diesel ali 6 nibono era bwekiri kati amafuta gagenze waggulu kati balina okumanya nti economy teri wano wokka mu nsi yonna akajanja akatambula omukulu yatugala tusigale waka abamu nedda nze ndooza bakyogera bubi oba n'omukulu yakyogera bubi nze ndooza yagamba nti abatambuza akajanja mukendeeze abalina okukola kikyoyita akajanja kayinza okuba akajanja erinze naye nga si kajanja nedda ssebo omuntu akola oyo tali kajanja naye waliwo omuntu aga nti kaŋŋendeko wali nnywe kacaayi kaŋŋende ndabe ku gundi mmaze okukola ngende nnywe kacaayi kabikyakakiri kajanja ssebo nga naye nga nsoose kukola twagala ogende okole amafuta gakuyamba okukola okomewo eka n'omukyala ajja kusanyuka naye bino byemugenda nga yenjera mu tawuni mulina okubikendeeza no ekituufu kiri nti yes nze ndowooza abalina emirimu gye bakola emmotoka y'emu ku ekola emirimu ekitosobola kiyingiramu naye waliwo abantu abavuga nga tebalina kigendererwa kyamaanyi ndoza bakuga nti kendeeza sebo kyekyo abatulaba mwebale kutulaba tunaddamu ate sabbiiti ejja bwe tunaddira tujja kuba tuvudde mu kulayira omukulu ajja kuba alayidde ku lwokubiri tukomewo ku lwokusatu tulabye bye twalabye n'emesejja n'abatuwadde naye tugitunuulire musiibe bulungi mweraba